Godfrey Sserunjogi atemera mu gy'obukulu 14 ng'abadde asoma kibiina kya mukaaga kati embuyaga ezikunta oluvannyuma lw'omusajja ateeberezebwa okuba omutabufu w'omutwe okumutematema ejjambiya. Okusinziira ku batuuze, Sserunjogi abadde atambula ku pikipiki ne munne kwe kusanga omusajja Regan Katende ku kkubo n'abasaba okumutwalako kyokka oluvannyuma n'abeefuulira. Mubuuza Muudu bamutemye batya, abatemye yaaliwa, ti omusajja atugambye tumuleeteko nti tumusanze wali ku kasozi atugamba tumukole ki tumuleete. Kati awo bwe tutuuse wano piki weeweddemu amafuta ajjako ejjambiya abadde atemanzi ne mwewogoma kati ono abadde akebera amafuta nadde emabega n'amutema bw'amumaze n'agoba oli. Wakati mu nnyiike abatuuze bagamba nti ekitundu kirimu abantu bangi abatamanyiddwa wa gye bava nga n'emize gyabwe tegimanyiddwa. Tusina obuzibu bunene nnyo, abantu bangi bajja muno tetubamanyiiko, tebalina biwandiiko, tubeeraliikira bo batambula abantu 20, 30, 20, 30 batambulira mu bibinja. Ffe tuli beeraliikirivu nnyo kati omwana waffe bamutemye. Mu gavumenti etuyambe abantu beereeta babeereko ebiwandiiko. Kunya abantu bangi abazze mu bitundu. Tugezezzaako nnyo okuwandiika abantu abo n'okubayitanga tukozesa ebizindaalo. Giso n'ajja ne tuwandiika ne babakuba n'ebifaananyi abamu ate abamu nga tebeewandiisa tulabulabi batambulira mu gurupusi ngezaako n'onkubira bakama bangi nti abantu bano naye olw'okuba olina wookoma nga naawe otya nti bwe mbatambulyako ennyo bayinza okunkola ekizibu. Era kye kino kati ekitandise tubadde tubiwulira buwulizi naye tufiiridde omwana waffe wa myaka emito ennyo. Poliisi weetuukidde nga batuuze bakutte dda agambibwa okuba omutemu baagala kumugajjambula kyokka ne mutaasa. Nze ngenze mbadde kubanoonya. Mbadde kubanoonya omuntu asoma naye kati nga obanya awadde obusume tutukwata naye njagala kole statement ng'eyamba ki ebibadde wangambye abimanyi njagala mpulire ebibaddewo ku nsonga eri. Tumuyize alina n'abalaba abadde agezaako okwagala okutuusaako obulumbaganyi we tumugattidde wamu ne tumukwata era tumuyina nga woofiisi z'ebyokwerinda. Taata w'omugenzi Matias Semwogerere atubulidde nti omwana tabadde na buzibu bwonna era nga badde alina gy'amutumyeko okukola wabula azzemu okufuna essimu ng'emutegeeza ng'omwana we bw'atemuddwa. Ababatta abantu nga tebabatindwa kigenderere baali bawadde abantu ne babatta nabo ne bafa basiba bannaabo. Mugamba akalimu ko najja n'akakola nga talina ttabbu wadde n'akamu. Amyuka RDC Bukomansimbi Joseph Luwaga agumiza abatuuze ku ttemu lino era n'ategeeza nga bwe bagenda okutandika okukwata abantu bonna batamanyiddwa mu kitundu singa bwe bawangala nabo tebabanjula eri bukiiko bwa byalo. Abantu abayina abakozi abatali ba mu kitundu nga si bawandiike okutandika ne wiiki eno tugenda kubakwata era njagala kubalagirira wano buli alina abakozi nga si bawandiike woofiisa sefite teziyina LC1 tezibamanyi twagala kubalabula era twagala mu batwale babeere registered tube nga tubategeera ekitali ekyo tugenda kukwata mmwe n'abakozi. Oluvannyuma poliisi ejjawo omulambo gw'omugenzi ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa.